Ng'ayogerako eri omukutu gw'amawulire ogwa France 24 akulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mu kaseera kano ali mu ggwanga lya America yasambaza ebyogerwa nti waliwo enteseganya ezigenda mu maaso wakati wa ambasada wa America mu Uganda, gavumenti n'ekibiina ki National Unity Platform n'asobola okudda ku butaka. Don't need any negotiation for our political party to be recognized. I am not going to negotiate my freedom. My freedom must be guaranteed. Mu katambi ke kamu Kyagulanyi yategeezezza nti newankubadde ali mu ggwanga lya America akyalina obweraliikirivu nti bayinza omukolako obulabe. Akulira oludda oluvuganya era omwogezi w'ekibiina Ssenyonyi azzeemu okukinoganya tewali kuteesaganya kugenda kubeerawo wakati waabwe ne gavumenti Kyagulanyi asobole okudda kuno. Nteseganya naffe tubiraba biyitiŋŋana. Omukulembeze waffe nga bw'azze akyogera tagenda kuteesa na muntu yenna kukomawo kwe mu ggwanga. Munnayuganda mukulembeze talina musango gwe yazza okwesimba ku Mwai Museveni, ogwo si musango. Era yaga nti agenza okukwasaganya obuvunaanyizibwa obw'enjawulo, era obuvunaanyizibwa obwo bw'anaabumaliriza agenda kukomawo ewaabwe wane Uganda. Ssenyonyi era ategeezezza nti bwe gavumenti erina omusango gwonna gwera ng'akulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi baveeyo bannyonnyole kuba tebalina kye bamanyi ku byakuvunaana mukulembeze waabwe. Kati yagambye nti okwesimba ku Mwai Museveni musango, kale bwe nnaakomawo bwe guba gwe baagala okuvunaana oba bankwata oba bakoze eki, kubanga akimanyi talina musango gwe yazza. So bw'anaamaliriza obuvunaanyizibwa bwali mu kukwasaganya ebweru w'eggwanga agenda komawo nga talina gwe yeebuuzizzaako. Akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti era avumiridde n'ekikola ky'abakuumaddembe abavudde mu maka ga Kyagulanyi abaali bagumbye mu maka ge okubira ddala akalulu kaaliwo omwezi gwa January akawedde. Sirikale ababadde mu maka g'omukulembeze waffe Magere kikyamu tuzze tukivumirira kubanga tekyali baddewo ne mu ntandikwa. Baakikola nga tuvudde mu kalulu ka 2021 ne babeerawo awo tugenda mu kooti n'etuwa ensala yaayo ng'egamba abaliwo mu bukyamu n'ebirala netukuba emmeeza eventually ne bavaawo. Tuvudde mu kalulu kano ne bakola kyekimu ne bagumbayo eyo. Ekirungi nti omukulembeze waffe n'abakuba ekimooni nga weebali naye n'avaayo mu buswavu obw'ekitalo. Babadde balina okuvaayo kuba tebakyalina kye bakolayo. Gwe baali balowooza nti kakati bamukuumye babalinze lwanaakomawo oba ki. Nekitegeerekeka nti kati mu ggwanga yafulumyemu mu buswavu obw'ekitalo nga balina kuvaayo nga tebakyalina kye bakolayo. Okwogera bino asinzidde mu nsisinkano ekibiina ki National Unity Platform gye kubaddemu n'abakulembeze abaawangula mu kalulu akaggwa okutema empenda ku butya bwe bagenda okutambuza obukulembeze bwabwe emyaka 5 egitandika mu Mei w'omwaka guno. Brian Kiberu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.